Nkwanirizaako omulungi ali ku Spark TV osibyotya kansulenti esiye bulungi akabuzaako nza kizinaaji the most wanted the international bay omukyala atyasinza simere ennungi n'amagulu amalungi mu Uganda n'emirirwano wiiki ebadde mpanvu gwetambulidde obulungi mukama mulungi ate gwetambulidde obuyinzikiriza nti negenda otandika egenda kuba yanjawulo nate Spark girlfriends ebeere guse olwotusimbule amaka gaffe amaganzi aga Malakai Ecolodge esangibwa ekitende ge maka ga Spark girlfriends fa bali ku seti nawe ali mu ddiro lyo ononye kifo oyinza osanyukira oyinza okulya kamera akalungi oyinza okukola omukolo bamba guba kwanjula kuhinjira birthday nga wakakamo nga walungi olengera green mwerere n'amazzi agatambula enabeera Malakai Ecolodge genda ku website zaabwe bagambe kyetaaga bakikutuseeko. Omulema gwa leero nga sana guyingira mugenda kugamba nti yeetalatala bambi tuula ayagala okubeerako byokola bambi biveeko lwa nsonga bino genda byetaaga naddala mu abali mukwano ng'olina omuntu gw'oyagala naye nga tulina kugendamu nandiyagadde be nabo ku seti beyanjule olwotayongerayo Rose kubuzaako atudde ku screen yo Rose Tenor erinnya la Queen of Peace ya la Beauty Believer mukyala w'oli intelligent guy kati Jose Kani gekagwake ketonye ati njagala okubategeeza betuze nabyo olwaleero tetwogwerako byogere ni mu practical mu ebiri osegeera gamba eyennyabo kale tugende maaso sino omugenyi omukyala awomedde ku seti era naye nga bwogenda okumulengera akakaya kakala endabika oyanjire omulungi ali ku Spark TV tugere ani gwe tulinayo olwaleero. Alai wa Spark TV mwenna mbalamusizaako nnyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Mrs. wa Shakira. You can call me Coach Tasha oba Don Tasha ku social media zange. Coach Tasha oba Don Tasha. Lwaki Don oli Don? Teweegaana kubanga Allah waakulaba. Oli Don toli. Alhamdulillah. Wow. Eri gye mpangayira omuntu okulagira ddala nti ayidona baje turoza tano gago jeza tano gago bikine irizo ketu kyali fenna. Oli coach waki mama. I'm a relationship coach and a life coach. Yes, okay. Tukwanirizaako ku Spark girlfriends era nga nzikiriza nti nno tugenda tambulira ddala bulungi nnyo lwa nsonga engeri gy'oli coach w'ebintu ebimu ati tugenda byogerako olwaleero. Omumama gwaffe gw'ennaku olwaleero Rosie ne Shakira, isa Shakira? Yes. Gugenda beera ku nsonga ya lwaki ennaku zino eno obuvunaanyizibwa bweyongedde mu baagalana naddala omulembe guno eno w'omuggi guno oba bajenzi lwaki okugabana obuvunaanyizibwa kweyongedde. Njagala ntandike n'okikiririzaamu Shakira. I feel like this 50-50 so late ennyo. First of all, 50-50 is for roommates, not soulmates. Yes. And marriage is for soulmates, not roommates. Yes. Kati abantu abajja awamu ne bakwatagana ne bakola obufumbo. Wagama 50-50 obanga kifudde nti it's a transactional thing. Niyatenga marriage. Yes. Okay. Marriage is a covenant. Ekuve wachi wa Allah. Okay. So you get the car roommate nenkanjukira nali ku campus nga tusulaba kati nga tusuka semester gwako nga sasula obagalya na mu etano ndred wa sente nyingi nga try tusulaba obi. Okay, ana mu etano nemugamba lero leta spaghetti olete ennyanja zingina kuleta butto kati bifumba oshegera mutofu bakatatu lwaki setting yedda oba ekifaananyi kitulina mitwe gyaffe tumanyi mbuno edda obuvunaanyizibwa bw'ewaka bwabeeranga bwa taata oba bwabeeranga bwa musajja nga yakwasaganya bills yakwasaganya ebintu bisinga naye ennaku zino ebintu bikyuse nnyo simanyi oba just kintu kipya ekyagala osangulawo ekikadde oba kuno okukoppa okwa bulijjo tutukopye enkola z'abazungu tuyagadde ozireeta mu baddugavu simanyi lwaki kiri bwe kityo. Ekizibu kyenge okulaba abantu betuli okukoppa balina systems ze baateekangawo. Omuzungu bakula nga balina ne assets oba 50-50 eyo kale gye tugamba nti omukazi income ye yeeyo omusajja income ye yeeyo naye kati nze nakyagaba waabwe gw'owasizza nja kusanga nga njiri babyange munteeka ewaka kati omala okunteeka ewaka
no mulimu gwa 50-50 okay ngujjewa sina income the same person bweyagala osayenga afumbye emmere tulina abasajja nga siru bakagane nga bakyalina mu mulembe gwa 50-50 and the chose ziri kunze fumba emmere yoza engoye abaana balidde kati banwadde kati buli kimu kiri kunze at the same time imbeyo mbatolere fees is it really balanced abazungu betukopa balina bo incomes abenga ziri awo yosanga n'omukazi asinga n'omusajja sente nawulidde omuntu akola sente n'agamba nti omusajja wosabira omukazi afune sente yongeramu amaanyi naye ate omusajja diriza kubanga jozenga alinamu wali eri kasente ke nga yasinga amaanyi kibeera kirala and it is true buli gye baagala tufune nnyo sente tuwere 50-50 nga bwe baagala akamanyirawo kalina we katabulawo nina wenkalabaawo Shakira ebiseera byedda saagala gamba mu nsi yonna njagala mbere nnyo ku Uganda lwansonga kimanya makage nakwiramu gwakwiramu bana bennaku zimwe tuzadde kakati bafunye abazadde ab'enjawulo nenzikiriza nti omuzadde gwe nafuna gwafuna ne Rose gwe yafuna kyalinga nti no bataate waka be bakolanga ku bintu eby'enjawulo ku mulembe gwa kakati ebintu nga bikyuse golowooza nti omusajja akyasobola okuweebwa ekitiibwa kye kimu kyewalengera maama wo awataatawo makage wakuliramu nga bagabanyiza bills. It is very rare actually. 50-50 cannot work here in Uganda. Yes, it cannot work. That's why men are complaining because us women we want leaders. Okay. I tell leader nga osasula half and half. Tekisoboka kubeera. Maybe what we can say is tukole 100. Ntoleta buli kimu kyolina naye naleta buli kimu kyakola ki kyalina. Oyinza obanga kyolina kwe administration yewaka ogenda labirire waka ogenda manya nti abaana bali wano abaana bakoze kino then naye nayita buli kimu kyakola ki kyasobola because there is no way you're going to tell me that 50-50 is going to work with money ate ngeno mu cures tekola ngojjako ne cures zokka even cures ke kachi emirimu gye bakachos ngojjako n'ekyo olubuto okulusitula negeno olusitula are we going to divide that thank you. We can't divide it. Bakanyabuza, what do you bring on the table? Hey baby, mbawolezaamu apart from bye muyitamu kale ezo symptoms ezibasumbuwa ebyo nga mukaringa omwana akabiru kwa kuzaala kanene Chicho gwe muzaye ziongezimu yazigonza. Oyagala kuwakana nti muzaye ensonga yazigonza. Toleta ne example. Oyagala ku wakanya kumpe otuulire. Kankubulire. Akasajja kadwayo lya muzeyi. Kogama kiyambo oyo atandikibwako naye agenda n'azaala. Kyogamba mwaka mu Uganda tazaala mwana. Kale leka tulete range. Oyo tumulese. Oyagala genda mu ngoli mu nyumuru mu buli omu n'enfuna ye. Kakati tukiriza. Ogamba nti no basasula bill, but remember this thing of 50-50. We are paying the bill divided still. Anti oyina kyogambye nti no bo n'omwana okumwetikka bagenda kugaba abasajja bamwetikka. How? Omusajja so era mpozi abennaku z'abatafaako ne kati ng'omusajja wange ayinza okwerekera omusajja nti omusajja naye omwana amwetikka ku musajja nga nze netesebe tusimwa mwana ye nandabirira kitegeeza nti n'obusito bw'omwana yalina kati oli ali mu kwogera ku nti nesisudde omwana kyokka nsigale ne bills era nsigadde ndeetayo akomererwe. So that can't work really. Okitegeera abakyala abasinga abali eyo babeera kale ebikopeddwa bibadde bingi nnyo era abakyala basinga bagamba nno nandyagadde nnyo omusajja wange mubeererewo nnyo muzimbe ekintu ky'okwagala okuzimba omusajja osobola omuzimba mu bintu by'okumugamba ebigambo so si ebyokuleetayo enkalu busimanya ngo eteyo miliyoni 10 yaleete miliyoni 4 agule poloti. Do you believe ekyo kisoboka ekyokuzimba omusajja nga mu bintu kati ebyamaanyi ng'ebyo nga kuzimba ennyumba kugula poloti fees z'abaana? Yes, I believe. Naye kitandikirawa nga tuli mu kwekwana obuzibu bwe tuli kufuna mu era yaffe gye tulina nkeera ku makya nengenda mu kazigoko nenfuna olubuto tupulaninga tumaze kutuuka eyo but nze nandirowoozeza bwe mba nga nfunye omwami wange tuyita mu dating ne tuyita mu courtship tulina bye twogerako olowooza ki ku kya 50-50 olowooza ki ku kyokkola kino na kino na kino kati nangamba nedda nze Rose bwe nkuwasa padde njagala listi bwe nsasula fees gula ensawo bwe nsasula fees gula ebitabo naye tukyogereko tutya
tutekewo systems zize nkugambye nti kakati Rose olina ka business okali mu strugglinga naye nganze ngenda kupushinga bwenti ebere we tubere ne shares mu business. I buy shares in your business, I'm assuming nagamba okay na investing mu business yange kanga business yaffe tuza tuna joint project tugatta bojeno ngama nti gule ebitabo. It is fair enough. Nina James just sente nina project ya family abantu ambatekawo ne project singa za family tutesewo no business supporting a family to sabeza akameza nti yes kati bongama nti sasudde emmere abana batute mdodo kangule emmere ngemmere eri kunze nina wenzijja but chesikiziganya nacho kwekera kumache okuvaje ovudo saze kola kuspaka tumaina zenfuna just assuming abana bakola ku TV vana milioni nga 10 okitegedde kai wadeze tufuna ne yate mutule osegedde ne katika nkule Jose ndi waneno adorable fashions za nyambaza okitegeera login ekusibisa envidi okitegeera osobola okubanga obulamu bwo livinga osobola okusurvivinga kugwe kati oli bwakutunulira bw'oyambala milioni 2 nagamba kati omwana akola ku TV alina okubanga asobola okwerera abaana you just assume tetulanko ku mmeeza kumanya ddala golowooza nsobola okusasula rent wa milioni 8 oba okirowooza nti nsobola kali no Rose okusalamu akalimi katono nga tunana kumalayo nti oli agenda kulowooza n'omuwala asobola okulabirira omwana ng'akibaza nga nakibawo nti nno njagala nzaaleko omulozi oyo omwana nemba mumuzaddemu ne simulabira nga sina yagamba nti agenda beera ku 50-50 bula ng'agenda kakolekera akaana omulama gwakuziramu lwa nsonga lowooza olina ssente isobola olabirira omwana. That is the problem. Bagenda okumanya obuzi ate nange sijja kujja nkweyabize nti bannange nze ondaba tufuna mitwalo 2 olina kusooka kummanya n'onsemberera nomanya kyotwala kakati abantu abali abagala okubaako abasajja abali otemutukaka buvunanyizibwa because of how we look we do not know our worth we are just people abatayagala kusiiwuuka kati tulina doneta ali waneno oyinza oga kati eno guneka milioni nga 5 ijabu katoja kusanga nange Rose wabe njeyeko nga kale amanye nnyo yamanya nti si original oshegera kati gebonda ba you assume so nandi Rose abantu mwogere ku bintu bino nga tonna wasa mwana wa munno alabo bana kirizo oba nedda kitofo oyina kanti kwegeddeko akanga muri mu courtship muri mu ngeri ya kwemanya muri ku date bo muri ku dini muri mu kwogera ku nsonga za munaye nze mbadde sisobola kubanga ndi musajja amalabyo nabyo mali nitaga nfuna omukyala nga akola nguleetayo nendeetayo oza si yessawe gwo mukazi agamba nti nze byokugabana sente sibyetaga olino gambira nti nedda bambi ebyange naye bikomewa neeno olimo okuyingira ekitundi otukona gamba tolinga musajja mulala nze watatange gye nnako yalinga nga akola byonna omuntu yakikugamba ku ntandikwa n'okingira mu lwansonga walowengedde board ololengedde omukono ogulinganga ogwa pastor Romushana ogamba nti bannange ono omusajja yakula obulungi bwati kamutwe naye ate mune omuntu gwotwala kugambe tajja kusobola gye bagenzi ate waliwo yamukwatidde mu ango bwati nga mumpimu kati Rose I don't come from kalerekerawo nekyetagisiza ekyo naye ng'ensonga y'okusharinga bills ebiseera ebisinga abasajja baagala nnyo buli musajja yagala okumuwa ekitiibwa ewaka yalowooza nti ne bwabeera akwetedde okuba mbono olina yakatundutundu kooleeseeyo agenda sigaza ekitiibwa kyekimu nze kyendowooza nga nze omuntu nga Jose nti tekisoboka sina bw'ogenda kuŋŋamba mbuno nsasule rent kubanga on a normal day abasajja nga basasula rent adda ku 11 ez'okumakya adda ku 8 ogw'okumakya n'omugamba bed ovaawa ombuuza akiva kola sente lwansonga asula rent kati ntabalazamu nga nange ndeetayo kusedeza rent noŋŋamba mbuno naye omukazi olinza otya okuyingira essaawa 7 ogenda kuddamu nti nva kunoonya sente lwansonga era n'ennyumba gye tulimu nze ngisasula awo wennyini tugendagenda mu kuwummulamu ko tukomewo gwe kyolina okulaba otava ku Spark TV tukyagendera ddala mu maaso. Nkukulisaayo nnyo mukuwummulako omulungi ali ku Spark TV tuli ku Malakai Ecolodge esangibwa ekitende omulamu oguli mu ddiiro guli ku nsonga y'okugabanya obuvunaanyizibwa mu maka naye obw'essente bukutte enkandaggo omusajja ayagala abo oba osasula rent yasasula amazzi n'ebintu bwe bityo kino nno kigenda kuntwala ku nsonga gye nandyagadde Beautiful Shakira abeeko kyatunyonnyola olowooza nti obuvunaanyizibwa mu maka bwandibeesingidde ku busobozi bwa muntu oba ku nnyingiza ya muntu? Automatically bwina kubeera best
ku busobozi bwa muntu. Actually nze supportinga nnyo omukyala yenna supporting omwami we. Supporting 100%. Kyesi supporting what yenvumirira ddala. Ye 50-50 eyo yo sigikiririzaamu at all. Olw'ensonga zino wammanga. Esooka, there is no way a woman is going to be comfortable in her home that means she has to pay 50% of everything. School fees 50. Rent comfortable. Because tewali nsonga kyogenda bwangu w'omwami we ekitiibwa. Sometimes Allah yakabalekera. Balina beera providers. Yes. Wabeera provider ng'alina kyakuwa. Olaba ne wababeezi mukulembeze wa ggwanga oba mukulembeze wa kintu kyonna kyonna. There is a way w'inobeera ng'akusingako. That's when you respect them. The moment you're going to be up there nga mwenka nobanga omusinga, it's going to be different. And naye ate waliwo situations ng'omukyala yasinga ku mwami okufuna. Era still the woman can chip in nayamba omwami we in a very very good way of partnership and covenant, not in a 50-50%. Katugeze. Yes. Oli makago nga gwe doni gwayina omulimu gwakola bawo takola. Yes. Okedde ku macha ogenze ku office osibye yolekana n'abakozi left right center okumiwa kasa wa 3 za kiro. Omusajja yasiba wakanso nga tanafuna mulimu asiba waka. Taina yadde kye yafumbye ebintu nga watabudde ku macha chayi nga mugenda nga gwogenda n'otabula chayi munyo mwenna bwe bisanze mu sinki buli kimu kikyafu kiringa bwe kirabye. Kyokka ogenze n'onoonya sente era zigenda osasula rent wagu nene omwezi ezizina mujjanjaba just in case agamba bebu ndi mulwadde agala kutaka mafuta matukala gwakola sente mu makaago okkiriziganya nakyo ekyo ekintu kino okomewo ewaka ng'atalina kyakola ataleta sente mu nju asemamu musibye kwebaka era gwe oddoyoza ebintu ofumbe n'emmere sikkiriziganya nakyo yensonga lwaki twagambye nti kibeera best ability. Olabye nti mukyalawo agenza okukola gwe tolina mulimu for that time. You have to hope yambako ewaka by'olina okukola ki because this is ability. 50-50 where you're going to get the money okusasula rent okusasula ki. Mukimanyi lwaki abakazi tukyali baavu. Lwaki? Kamanyiiro. Okimanyi nti Jose ffenna bwe tubanga tukola nga ffenna tufuluma. Omukozi wali ewaka. Abamu musajja era yamusasula abamu that are okay with it. Singa omusajja aba takyagala, that is when you come in. N'ogamba okay oba toyagala mukozi akole kale nze kamusasule naye ebiseera ebisingawo kibanga idea ya mwami mubalekera n'okusasula abakozi. Njagala kumanya abakazi because bawo takola yuze ebintu. Lwaki tubabeerawo system ndala eyambako mwami w'okukola kambabulire reality. Kinange gye kiwebulamu okugamba nti munywedde caayi. Munywedde caayi kubanga sekajigo takoze ayoze ebintu. Kubanga naye ne bandikulese waka ebiseera ebisinga olinawo omulala akuyambako. My question is because takola talina mulimu kati komulekera ebintu zinandirowoozeza bwenti. Bannange abasajja bandikkiriza eno 50 ndowooza oba nebanga tekoze tekolera ddala kubanga sina wenda bamusajja wange kubanga takola ng'ayoza ebintu abanga mukazi. Ekituufu kiri nti mwenna muli mu kusaaga mu busaazi. Tolina wongamba nti nkeera ku makya buli kanako ngenda nenoonya ssente ng'osiiba waka nga ne mu nnyumba maama we ayozanga ebintu nga ne weeto ne bakulwasa bapangisanga omuzigo wekka noba nga onywera nga mu kikubo kyayi oba n'onyweramu amazzi n'ogenda mu sinki n'okyoza. Tuli bantu babiri ewaka. Si kyatteeka nti yoza ebintu ebyo kya buntu nti mukazi wange agenda n'akola n'akoowa. Yes. Kozesa bwongo nga gwe omuntu nti kati nze nsiibye waka kiraba n'omutaayo. Okay, kakati ekibuuzo kiriwo ekiti ng'omusajja oyo abadde n'omulimu ne gugenda oba nga tabanga. Yes. Sijja gamba nti omusajja wange takoze just amuteremozza ebintu kugamba ng'omusajja bwe nagamba kati bwadde ogamba otya lwaki tewayozeza bintu. Of course simugamba naye bwe kiddiŋŋana omuntu wefuna engeri gy'omugamba nimugamba nti ekituufu nti bayitawo buyisi batandika disrespect. Omusajja okuyambako mu maka it is okay. Wabula omulagira nti watawozeza bintu that is disrespect. Bw'olemu okwera kwesanga bakulagidde kati era biveemu bisiba. Bwenti wenkirowooza nkeera ku makya muze ofumba kyayi ntegeka ngenze ndyoze ebintu anede tufayo baby likambyoze oba nga sinagenda awo n'aba nanyambako awo banage sisi bulya bwe kigatta ti because nfulumye taata w'abaana
yoza ebintu kola bitu wakirikala nyambe kawo byasobola nange sigambye kumulagira ngambe nti kyabuntu okubanga naye era singa omulengero omusajja wo nga mukutte omwezi ogusooka bukyanga omulimu gwe gwaggwaawo era gwadda n'okola ebintu gwadda n'okola biwalesewo gwadda n'okola ki ne mukwata omwezi ogwokubiri era nga lagambo no akyayagala beera naye omusajja ati omulimu n'asigalira akanga atudde batambulemu atya ne bw'atambula era n'ojja n'omubuuza olw'eggulombo nno bebuulira waliwo ekyavuddeyo nti tewali tambula oyo nazzi kuno abasajja tebabeerangawo nti omulimu gwaweddewo ntudde ewaka osobola omulimu okubula abasajja bayiri bayiye ewakiri ettaano ezitajja mujogesa tekirina bulungi ogenda kwesanga omusajja nga naba ayagala agenda gyagenda oyirira agenda kusagwa alina ssente era ogenda zimula nsonga omwami we oyagala afune emufunya emitwalo 3 waliwo gye bampisa embaale nti waliyo factory ekola bweti ngene applying nga manager era zigenda zijja mu nsawo ayinza okulabisa omukazi nga yakola ewaka tekibangawo kigende wala emirundi mingi kibaawo oyina n'ensonga yozegyera wajoyagala okugusa nenze nkugamba ekituufu ensonga gyenjagala kugusa naye waliwo engeri gyekiwulikikamu manyi Katonda si musiru bwe yagamba abasajja to toil for the women I feel somehow ndoza nature ne religion wise tekijja bulungi ensonga lwaki nkiwulira nga tekijja nti kati ekyolinganga ngamba nti sinsi omusajja yali menti ogenda okukola so muleke nange tabako kyanyamba tuwesanze mu situation nange bwengana nenkola seri menti kola sente yange ibere yange abeewo tusiibe enjala waba yakola nga nawe okola mwe mutayagala nti mwasigale mu mugundi ye gyalina beera ango kusinzira ku kibuuzo kye nabuuzizza nga n'ekya 50-50 okivuddeko obusobozi obuvunanyizibwa bwandibadde ku busobozi oba ku ability nenkwa example yekikyusemu mpozi ekiyinza okunkolera meaning obuvunanyizibwa bwandisinzidde ku busobozi oba ku ssente bwentu bwenyinza okukirowooza obuvunanyizibwa tebwandisinzidde kwani alina ssente nina kukola ki kati nkijje ku musajja nti takola what is my responsibility as a woman kulabirira waka keyateeka oba nkola oba sikola bintu birina okwozebwa omusajja omulimu gwe ki ku providing for the family kati wano wekikyukamu nti nga bwengera nenjoza ebintu nensasulirayo abaana ebitabo naye bwayinza okulaba nga ntegeka waneeno Raphael nagamba wano kanjoza ebintu speed mpakinga kati like sagala kigambe nti nno who has the money yalina okukola kino bisharingibwako partly nti nange nina kengattako ku family ng'omukazi naye ekintu kyogamba nti omusajja because takoze kikyuba example no eryezenga example nga ngeza kusiga kifananyi singa muba mwesanze mu situation ng'omusajja takola abasajja balina embeera y'emyezi 4 balina embeera y'emyezi 7 nga tannafuna mulimu era nga nange sikinaako abanga afunye stroke bakakutudde asibanga naye ate yawona takyasobola kuddayo ku spaka gye yakolanga nga producer naso kati amagulu gakutuka alina beera waka kati ate ayoza ebintu oyo atulako omulabi amagulu gaba gakutukebakutagula bintu sakosa musajja na good way no bwaba byezekatulagamba byakula tugambye kulagira let me tell you this actually when it comes 50-50 aba alina okubyoza bwekibanga kya 50-50 alina byoza ku nsonga fena tukola kyekimu anti 50-50 amasanyalaze mwabyoze naye omusajja kyakkiriza oyo mu Buganda abo bamubajoge byonna bisubiddwa even same 50-50 jebiri ku ground abantu bali mu bufumbo essaawa yakakati nga kumpi olinganga single mother naye nga tegwe olina omusajja mu nju era bagamba nti mukyala gundi naye nga kumpi kali nongo tugambe na 50-50 okusinziira ku mulama gwayo ngolosi gwokola 80 taata w'abaana banyugwa genda nyo wala jikukyala najja nakuba emigo twesabire ayi mukama Katonda tekibaawo mu family 50-50 kamwe nabina byawoza sima sente z'ekikazi gaina sente z'ekisajja waliza bakazi abasajja ezo zange sizikiza mezi ekikazi kati tugeze ensonga 50-50 bwenjagala nsooka ensigale muli waka omusajja akola yonna gyakola naawe okola yonna gyokola bills muzisharinga kwa kwendera ensonga enkwe yintu wandiyagadde musajja kola mulimu gwonna waka alina ogukola kyeyagalye so si because mulesa waka nga takola mbola abikole
ate ne wali mukumuleke wakati omugamba nno bikole nagambye kya muntu alina kubanga muntu alina mu kubonga ategeera kale waliwo ebyetaagisa okukola n'abikola naye mulimu omusajja agenda okugamba nti sijja bikola abasajja bali ku level bwino kyagamba buno ayambeko nga yakola era nga yaleeta ssente naye obulaga ayambeko buyambi omukyala ali bweru ayoza engoma ye bakazi ba multitaskinga obulina obanga eno oyoza engoye utaddeko ebijjanja eri mu kufumbibwa eno oyagala olina omuceere byonna bikole kati omwana ali munda ate azuukusalanisa okukaaba mwene ali mu ddira laba mupiira omanyi bwagamba Mama Patricia Melissa azuukuse akaaba ne weebuuza ndi mukoza ngoyi oli mu nnyumba otudde olaba mupiira n'ekiko kyakyo ekikyalula kikuteeredde okimanyi ndi mukulonda binyanjalo aba ndi mukola kiwesiwalawo n'amanda ntundirawo naye n'ogamba nti omwana ali munda azuukusa akaaba ekyamu kyandibadde nti agenda amugyeyo no kati Jose Chawa sicha kati ndi ku side ye just nande sikiza mu kyekiri nti because akali mukaka akagwawo kakole kino naye awo omusajja zenga kikola bwatyo nga tandaba kuyavuwala ne bwe ngenda ku mulimu si uli anti muvutiso obuvunanyizibwa ebawuliranga abaddenga jabikola mwana gwa basajja baneno balaba iboze tubafanana mu bukamu je ngo omutumye abaganda balinze batya okwewala competition mu bufumbo ng'obwekikanga ekyo kuba ojja kwesanga nga tuli mu bufumbo bw'ekikanga ekyo omuli omuntu ng'aleeta ndeeta n'ogamba nti bwe mba nze nkola bwe nti ngenda kubeera bwe nti in fact omuntu alinza n'okweteeka okukola ebijja n'ebitajja okulaba mbuno afuna ssente nnyingi abeere nga yasinga okuweebwa ekitiibwa mu maka bwe kibanga olengera mbuno okuba mbuno gwalina obeera kaguje gwalina okuba nga olina ssente nnyingi gwalina obba kusasula bills ennyingi mu maka kugamba nimubeera ku competition nze nina okukola kyo nze nina okuba mu ngeri y'okukwasaganya obuvunaanyizibwa bw'ewaka bwe abantu balinza okwewala ekintu bwe kityo omuntu omu yakola statement n'angamba omukwano tegukola bufumbo ssente tezikola bufumbo partnership yekola obufumbo enkwatagana enkolagana yaffe yekola obufumbo kakati buli lw'onooba olowooza nti nno like we have to go back and know nze nvunanyizibwa kukola ki nze nvunanyizibwa kukola ki neeno gw'ovunanyizibwa kukola ki vunanyizibwa kukola ki buli lw'onoolowoozanga nti nno nze obuvunanyizibwa bwange ng'omusajja kukola kino n'obutuukiriza Bible begamba to love and to submit. If I submit to my husband, nalowooza ati wanaabeera omugagga ejja kuba competition. If my man are taking care of me in a way of loving me, sijja kulowooza nti bw'anaaba aliwa nti nja competinga naye naye obuzibu bwe bujjira abasajja abamu they are enemies of progress. Nayagala kukuumira eri wansi mu kiyungu osiibukire ebyo bibyo mwami njagala kola kino nedda because alowooza buli lw'ono leveling up you're going to compete with him. Do you understand? Yet when I know I respect my husband, I submit my husband, he loves me equally, I love him back. Sijja kulowooza nti nze na okuleveling up it is disrespect. Era bajja kulowooza Jose asana mu business wait not as a way of competing but as a way of pushing us pushing my woman as and pushing team. Us naye buli omusajja lwana akikuteeka mu Jose nawe jagamba okay ekirumi omusajja wange kusiba kavidi kankasiba ndabe tewazimpadde and I'm working women are capable ajja kusanga ne Jose ayidi bakavidi kena akesibisa naye bono okiteeka mu nti siri mu competing na ekivuga ngamba Ezenviri mama nakijo mbadde nsa envize emitwalo 2 tetuzisiba katusiba ezeetaano kati bono ulyanga bawa kikaye mu ngeri nnungi ngoguma naye bwanaga masijja zikuwa ensonga gya kuwa mukazi kati musibenze enviri mufanane bali abakazi nze nakwagalanga byogama naye sokoleke kweli azagala tazagala bwenswa nti bafanana bubi oba just alimu kino teyagala 10 mukazi agana naye kankula iko jazisiba that marriage you're talking about is the mutual marriage. Neja yogera ko ya 50-50. Toino leta atano leta chi. Omusajja abate bitu bifaako afa kukimu otadde osasudde bills. Olete sente za school fees. Olete kino mainly chemba muliko mubera mu competition mubera mu all the time mubera ku run yaki yakubala kalkuleta bonna obulako zino ezabuto zabuzeeko wano tewalese wano kuza awo nyonya go sinziro kubuuza bubonero ki oba red flags kizolinzo okulabira ko nti kati bine 50-50 bitandise kuvaamu bukyayi kati most times ebyaleeta unangene sometimes ebitu otagenda bulungi jendi ng'omukyala tugeze that month nfunye busente buki butini ntandika okuwulira nga nfeyirinze ng'omukyala ntandika okuba ne
resentment all the time. Yeah. No mwami yenyini abala bantu kyalina mugaso gwokola ki. Gw'omuyamba because you have to bring half and he has to bring half. Omwana atudde waka yetaga school fees. Oyino leta half yo tokola ki. Togira bane ate yayinza oba ina sente nyingi nnyo zasobola waayo. Naye naye atudde kubanga alinda ki. So for me I say that thing cannot work in marriages, especially zano mu Uganda. N'abasajja bafa Abaganda, it can never. Abaganda otegeeza ki Abaganda mu culture aba mu Buganda. Mu Uganda yonna oba Buganda oba Musogo oba Mugisu. Okay. Tugenda mukumula muko omulungi ali ku Spark TV but come out tugenda tandikira. Nkukulisayo nyo mukumulako obulungi ali ku Spark TV tukyagendera ddala maaso eniyo program yo enungi eya Spark Girlfriends twogera ba girlfriends ne ba boyfriends abali eyo bino mu byetaaga omulimu gwaffe gwo musufu naye njagala mbajikize ntiri ku Malakai Ecology esanga wakitende ebisula ebirungi ebyokulya ebirungi ne bandi yandetazaako omuzamu ng'oyingira weekend ikifo oyina okugina bera Malakai Ecology njagala ntandike naawe Shakira omugenyi waffe omulungi Don njagala nnyo njajawoza ekigambo kya Don lwansonga gundi eno weggwera ninza okumaliriza nga ate empangudde y'akantu nga nvuddewo n'enkalu bibi ekibyolowooza era ebirala by'omanyi ebiyinza okuva mu mukwano ogw'ekika kino ogwaleetayo nange ndeeteyo omukwano ogwaleetayo nange ndeeteyo gulina ebibi bingi nnyo actually mubi nnyo nguvumirira every now and then because raising kids. When we talk about raising kids, because you're going to be competing, muku earning a sente. Yes. Sometimes you're going to temgena funa budde. Bwemwa bano bana college. Kuba raising because sometimes wechibanga chiri mutual. Episode esinga omukyala akumonga bukyaliko n'abeerako n'abaana n'akola kino. Wechiba 50-50 naye ajja linda. Because tusasula half, so even this side we have to pay half. Omuntu ayinza n'okusaba extra hours ku mulimu bamwongere sente because yagala banga yasinga sente nyingi. So that can't work. Abaana bagenda kulanga bonna byanayana tebalina mpisa tebalina guidance. Exactly. Okay. And on top of that, namwe kenyini temugenda funa budde bwammwe ng'abaki ng'abaagala namugenda baya distant nga mulimu kimu calculations omba meetings ate wano wabuzeewo ki ate wano wabuzeewo ki then even ne mu buliri mutuuka late. Yes. Mutuuka late nga mukooye. Ate tewali waina talina buvunanyizibwa bukukwatako kubanga nawe okomyewo ng'abasajja bwe baakoweddi baakowaddi kumwe mwembi nga kapo okusinziira ku Shakira muba temukyayina ekyo muvayo ku mulimu nga mutokyaliwo paaka eyo ne waba asigazzaamu gafa so aba ayina gy'ajujja ewalala. Exactly. Sajja tebagira. Ekyo kireetera omusajja ofunayo buno bu girlfriend wo ku mulimu naawe omukazi gy'okolera sometimes n'ofunayo bu boyfriend bwawa kubanga mubeera busy obudde obusinga bubaala ku mulimu mukomayo waka mukoze eki nga mukooye abakazi temuli fair tukimanyi weba 50-50 abatakoowa omusajja si nnyo ye bw'aba ya fully providing for the family takoowa lwaki wano mutuuka nti mwena bamukooyi abasajja tebakoowangako kubanga era buti ba contributing 100 and they are never tired. Plus nekyo kyagala okubuuza 50-50 y'abantu bonna nga balina kunyoka ssaawa 3. Okay, sigikiririzaamu bakisoboka okubanga Jose najjakolera essaawa 2 era onogolaba kati wava waneeno ssaawa emu adda waka kwebaka njagala ombuulire emisano ba wasibye okola listen olumu ayinza okukolera essaawa 2 kanjogerera abalala so nga inonoonya emirimu emirala 50-50 olafuna ki sente zimala doni soogerera baddoni njagala njogerereko ku muntu afuna sente zezimu ne Jose oba nga bali mu average emu osobola okusanga omusajja nga Jose akolera essaawa eza 2 nga sente zafuna zeza bbaawe akolera ennaku 3 mu mwezi okitegedde so sometimes tesagala tukigejingire nnyo nti nno bwemba mpayo 50 kitegeeza mbolomba ntuuka late the nature of the job sobola okubanga mulimu gwa office ngenda ssaawa 2 nkomawo 10 nenga ye kitonsa anyuka nnya you can be ready mu Uganda siminji nnyo omulimu gwokola ng'okwera essaawa 2 n'ofuna ssente ezigattawo omuntu akola ennaku 3 you see Jose abantu balina emirimu egy'enjawulo the nature of the work gye tukola gyanjawulo akati bwe tugamba mbu nno because ndi mu contributing 50 tulina ate abasajja we tuli okubajjirayo ekitu ate bo bambi bakola nnyo
kusinzia nti bo providing a food yeta atenge ebiso okubanga giso okufavoringa ngero providing ngo mukazi nengo okera wo bakalenga omusajja akera we waka bawe mwayogede nti bayizene ku muvudde nnyo ku nnono ate ne mu kibuliramu emirembe ebiseera ebyedda Chemanyo ina makage wakulira mwena fena tuina makage nali ku spaka ina makage yakulira yes ekifu kiti ngo jjukidde bulungi nnyo gye wakulira taata walenza nako bayina batata bayina abakazi basatu obanga wakamwali wabana 8 naye nga mu mbeera yonna mama wote oyina unakula mulengera nga agenze okutunda yadde nyanya mu katale yabeeranga housewife okuwategera mu bulamu bwo bonna naye taata we yalabiriranga ewaka mu buli kimu kyonna ekisoboka mama ne taata balimanga obomboza makaga gaffe mama wange yakeranga n'alima ne taata n'alima taata n'ayiga n'atunda obusolo bwe mama n'asigala wakanga afumba they never rested as well abazadde baffe bakolanga nnyo ati n'emirimu gy'ewaka nagyo giba mirimu ku mukyala antegezako okulaga nti abadda nabo tebalinanga genda okole fuluma babeeranga beetoolerawo mu areas ezimu si bonna abasajja baayiganga anti owulira tebagirina baabedda because ntino emirimu gye balinga bakola fenafena twatoyiranga kyekimu nga tulima kati kambabulire okimanyi nti n'abantu bedda balimanga kati nze waffe twalimanga emmwanyi ng'emmwanyi fenafena tugenda n'ebisanyi byannumanga nemugenda nemukole mwani nemuzandika mwe namwenanga family tutegeza print yali makumwani muganda wange ebisanyi byanjocha laba bobo biplawo ebikola byemwanyi waberangawo ebisanyi kati ngamwe eno season ngebisanyi dada tugamba mujjewo ekyejo twakolanga fenne waka ne mama nga naye ayanika nayanula tutegeza project yabangayo wakaawo nga bagikoleredde so they indirectly they used to sponsor the family kanga bena 50-50 chabanga nkolagana ulabanga yalinga ezimbwa kwa mwali ndanda bagambye 50-50 esobola okukolanga ro project etugatanga family it wasn't 50 tata yazitundanga naleta sente muganda wange nenimba omukyala gyali manomwali gyali mayanjawulo tuyinza gamba omusajja enkola gyagenda okukolamu ebintu n'omukazi gyagenda gikolamu egenda beera ye kati obuzibu abakazi tebalingirizanga emmwanyi twazirima fenna netuzandika fenna naye bwe yagendanga okutunda yatutolerangako naye fenna twakola naye mwe mulingiriza tetulingiriza okisegera omulembe gukyuse to agree naye n'abedda they contributed lwakuba nti abakazi tebalingirizanga ye sente bazaagazanga naki buli kimu bakiteekayo waka naye nga maanyi gaffe fenna indirectly kati omusajja bagamba provide this for the family if there is a project for us all bana we encourage ladies to work abachala balina okukola bakole tu encouraging oyambako kubaami mu maka abaami mukirize bachala mu bagende bakole ki bakole ne 50-50 is a no of course it's a no nange sikiriza munyo naye mbawulirezaako basajja baffe mubale the points zona zotwa ku mulama gwale mbadde nzisuubira twaleeri oyine kubotwala kyakuba wabikirizaako Rosie magezi kigolinzo okuwa abagalana yabisanze mu situation ngeno ya 50-50 yes I believe abantu baleme kunyigiriza nnyo muntu 50-50 honestly sibawuliriza nti no kikole 50-50 kale mugiteeke mu responsibilities nti omukazi asigale ku mirimu gye omusajja asigale ku mirimu gye kubanga naye ba 50 wembanga my responsibility is to take care of the family that is a 50 in that direction then no musajja asigale ku kiri kyaddako sente zange ezikyaddala abasajja mukkirize wadde twagala nnyo okukwefula mbuno tebituluma buli lw'onoŋŋamba nga nti leero bannange nakijja bamusasulireyoko ku fees ojja kunkubira essimu waneeno nga ndi ku conference ne mukama wange sikukwata ompreza ate abasajja abo batu baba bayomba mangu kubidde essimu wakito mujjeeko n'onkwata mbadde ne bosi wange you want 50 kitegedde abasajja mbadde ne bosi ekitegeeza oba tubadde mu kukola gundi ne gundi mbadde ne bosi wange amagezi gensobola oba omusajja yakiza 50-50 agume okumanyirwa that is obvious kubanga omukazi ajjaga mbadde mu traffic mbadde mu traffic I was driving ate lwaki yombuuza olwesi bagamba akubye kaulinyo ka boda nziruke kubanga at the end of the day he is the sole provider of everything duono kirizo omusajja kiriza bakumanyire kiriza okizenti kati oyina wotaweramu nga lead of the family submission yange ejja kubeera submissiveness yange ejja kubeera ntono waliwo bijja okutuuka onkwateko wano beetige bane mwana te wamenyese guma ebintu webityo you have to understand so much kati bwoba tokyagala bwotyo ngoyagala tu omukazi providing 50-50 at the same time abere so active fabaka setukolanga abasajja kibaga nti omusajja ne bwabeera akira ku machanga yamenyese omugulu
position kulika abaana omugulu guno obulala gwakozesa nayenza omukazi sibe kiro ino okunnoonya nnyo n'ontega obukodyo bungi to be active amaka gajja kufa so tukivumirire bannange. Sweetie. Yes dear. Love yoka emala mu nkolagana y'abaagalana ng'oggyeko okukakasa akasente ddala kana akasente kagenda vaano bawali. Love yonna mu kwagalana emala. Marriage isinga ku love ne sente. Tuwulira. Marriage is a decision by the way you make. Okay. Osalawo obusazi n'ogamba ono omuntu wange gwe nnonze tugenda kutambula. Kati ne mutandika okutambula. Kubanga erimu ebintu bingi nnyo. Love etukeesera n'eggwawo. Omuntu nakukola ekintu n'ogamba wow. Ono ye gwange gwe nalonda. Naye because wasalawo you decided. N'omulonda mu banje n'ogamba ono. You forgive them. And life continues. At the same time, now kenyini. So love ni money, bidde bali, decision. Yes. Rosie, love yoka emala mu relationship. Ng'oggyeko ensonga za singa sente temuzikulembeza. Olowooza kimala? Lwaki tekimala? Era bwe nakugambye, ndowooza kyava n'okwogera. Ekituufu kiri nti love omanyi nti nombeera mu dating omuntu n'omukyawa nga mukya dating n'obulya nga yakutamye bulinga bwe yakuyita nko obulya amasanyaze ettani bina naye nga kati obutunuulira awo n'obulya nga tolina kyowulira kati simanyi ate bwe tutandika ate kugira nnyo lwakuba kyodooza nti bwe muba mwasawo the partnership you have know why tewali ssente how to solve that tufunye tutya ssente kati bwemumala okukimanya lwaki tetulina tusolvinge tutya musobola okusigala nga mutambula naye obuzibu abasajja bakukuta tomanya ddi lwalina ssente tomanya ddi lw'atalina bonna kwagamba omusana gwayase mu nsawo yange but if I know that okay musajja wange leero talina bwesina gwawo ojja kuguma mbanaye temutukweka mufa wanayo ne tubonaabona nga ssente zakusimira gundi endako nga tonnaba kuvaawo nanjodi wange yafa nga nkyali muto etusima ekinnya abatabani be nga banoonya ssente tata wabwe yabayisa bubi nnyo like embeera embi landiroodi ne balowooza tata wabwe talina ssente mu banka yaziziikawa they never knew when he had money and when he never had. But if you know your tata waffe lirayina bwe mwavuwala osobola understand that is true. Shakira. Yes dear. True partnership kyolinza kinnyonnyola otya briefly ku lw'obudde? True partnership it's more of friendship, it's more of the marriage nga mwena mu decidings nga yetugambye nti marriage is beyond money and love but it's about the partnership, the friendship and the decision you make. Okay. So mwembi muba mutambula nga nga you're together omusajja nga woyogedde atakweka ssente lwaki oba okweka mukyala wo ssente nga muli bafumbo ebyapa byasooka kubuuza ku maama we kwegamba noba nga gwe oli mu nju naye ng'olinga ng'omuntu ddala ku mu bukumi fridge ze ziri mu nnyumba n'entebe naye ng'ebikwatagana ne assets yabimanyiiko then n'omukazi lwaki okukuta n'ozimba akayumba ewammwe nga bbawo takola takamanyiiko. That is not right. Yeah, it is not. Ebigambo ebisemberayo Rosie ku nsonga eyo olw'obudde tuberekereze. Tuddeyo ku nnono Bayibuli yakyogera obuwanga bukyogedde abakigezezzaako tubalabye abazungu betwegomba nabo tusigama nti tubeegomba nnyo obufumbo bwabwe era obulaba bwebwo kati ffe bannayuganda nga nenekyaffe bweyituukirize tugondere obutonde kye butudimandinga omukazi yagezako okufuna ssente nnyingi nga omusajja talina tebyakola bulungi kale era yeetaga kubuulirira nnyo controllinga ssente kati bona omuteekamu 50-50 respecting omusajja tejja kubeerawo n'ekitiibwa kyempa omwami aŋŋamba gwe ŋŋamba nti mwami kino nange naŋŋamba kino kannyongerezeko bongereza ne kitu kireke tekikola tekirikola tetwegeziwaza bwemba nina ssente omukazi nga nze nsinga omusajja ssente let me provide beyond what she can provide naye toŋŋamba 50-50 tekinayo kibalancing yambo mu ssente tubalancinge never. Ekituufu kinange kyeninza okwogera ku mama gwaffe ogw'olunaku olwaleero abasajja balinze bali bawulidde kuteesa kwaffe ku mulamu guno bagamba ndowooza kati abakazi tubaleke tebakoyira ddala nedda omukyalo luwaddemba okumuleka ng'akola ng'obuntu obutonotono obugwa butalaze asobola obukolako nabo maliriza tomugaana kukola naye gwakyayagala ekitiibwa mu makaago ng'oli musajja ng'oli ku sipaaka ng'obaddeko olwaleero ensonga z'ogamba nti omukazi aleete naawe oleete mubeeko kimuggusa tekigenda suuka si mu setting yaffe yawanene Uganda lwa nsonga ffe twamanyira twakuziba nga tulaba maka g'abakitaffe
be bakolanga buli kimu. Endyagala otesa ku mulamwa gwaffe gwe gumu ogenda ku TikTok, ogenda ku Facebook, teekayo okuteesaako oba omulamwa ogw'enjawulo gwe wandyagala tubeere nga tuteesaako. Nze Jezenaji oba most wanted ku social media platforms zonna ogenda kusanga nga most wanted. Nfollowinga lwa nsonga ekyokunfollowinga kiyamba gwe. Enviri zange Pixie Cards ya Login Salon esangibwa Kireka opposite National Year Kireka ate nga banyambaza olunaku olwaleero beba Haven Store basangibwa ku Junction Mall Kireka. Rosie bw'oba olina omusajja nga tabaddeeko repeat ya Wednesday ajje kakagirabe bawo bwabadde nga agamba kafitefite nga talo agenze ku mulimu ku Wednesday gimutege wakati gimusindikire ne ku YouTube ebeerako. Rosette Tendo, the Queen of Peace, zembabo zako adorable fashions nga bulijjo osanga ku Galilaya Commercial Plaza. Enamba yawe 07 nyanya nkaga munana chenda 27 banange bayina obwambalo obwakabi. Rose Skin Clinic of course we to be color. Okay. Omugenyi wa Mulungi Shakira sibulo mu Respect TV omugambe n'omulimu gw'okola wawalinza okusanga business yo weeri oba munyongero mutanyiza briefly kyokola ne butabwaniza okuwagira. Okay. Omulambi wa Mulungi wa Respect TV amanya gange yenze mukyala Ziwa Shakira nga ndi life and relationship coach. Ndi CEO DT Fashion Corner eliawo ku Coach Tower level 7 shop number 705B etunda nsawo nengoye z'abakyala n'engatto. Ate era nga ndi muzanyi wa film genda ku YouTube yaffe ya Pure Focus Films o subscribing obere ngondaba. Yanze. Alright, mubadde bale balungi nnyo. Martha Tasuwa show yaffe nkutumiddeko nnyo editor na buli kyali wange yena gibaddeko olwayo tubagala nnyo.